Tukwaniriza munaffe ogamba otya mwasize mutya Mbaale ali atya enkyalo tubuulire wabaddewo bitatambudde bulungi jjo operation yakoleddwa mu bitundu by'Embaale eyo legal clinics ezaadde zigenda mu maaso okubanga ziwa obujjanjabi eri abantu ekikokoto kyakoleddwa gwe wabaddeyo tubuulire byabadde bitya byatambudde bitya vis-a-vis n'olunaku olw'enkya mu nteekateeka eya Independence Night e Kololo gye tubala obubazi kati essaawa obusaawa. Neyanziza nnyo omukulu wa Mala Farouk Sessazi mwebale kuweereza nga sinaba kubaako nekyenjogera ku operations zino kansooke nambulule ku ngeri ki omuntu yenna abantu bonna abagenda okuva eno mu Eastern oba mu Bugisu okuba ngeri ki gye bagenda otambulamu okutuuka mu kisaawe Kololo era transport ki gy'alina okukozesa nawa wasobola okufuna emmoloka ezinamutwala ekololo olunaku olw'enkya kusaba okugenda okubeerayo okwa Independence Night. Bw'obeera mu bitundu bino eby'Embaale kansookere mu tawuni ojja kubanga okozesa emitwalo wakati w'2.3 ne2.3 osobola okutuuka e Kampala. Ate bo abali e Manaafa n'awalala balina okukozesa emitwalo nga3 naye ng'ate abatakisi bantegeeza nti webanga beekozeemu omulimo bayinza batwalira emitwalo 2 okuva wano Embaale okugenda n'okudda 2 so ab'Essolonko nabo okuva Essolonko okudda e Kampala mitwalo nga3 n'olwekyo omuntu yenna agenda okusuubira okubeera e Kololo ezo ze ssente zalina okuba nti abeera nazo. Abannaffe abali e Budaka Kadama ne Tirinyi abo bo bayinza okukozesa emitwalo 2 mitwalo 2 gyokka okubanga batuuka e Kampala mu taxi park then ndowooza okuvaawo banaaba bamanya ebisale ebirala ebiva mu taxi park okudda e Kololo bw'onategeezebwa baganda bange abali eyo. Naye nga wo mu Eastern abantu beetegefu era olunaku olw'enkya bajja kuba nti jjukira eno abantu bonna abagenda okuba nti bajja balina okuba nga bakeera okuva eno ssaawa nga 9. Ekirungi kya Mbaale nkutwaliza wamu waliwo ise regional center nti mmotoka zitambula okuva ssaawa zonna w'oyagalira okugenda e Kampala okuviira ddala ssaawa emu mpaka ssaawa zonna ez'olweggulo. So n'olwekyo omuntu yenna agenda okugenda tabalamu n'okweraliikira kwonna kuba essaawa emmotoka zo zijja kubeerawo essaawa zonna wozaagalira. Waliwo ne takisi ezikukima ewaka bw'ebanga tosobodde kukeera kuva waka ssaawa 9 gwakiro oba 8 oyinza okuba akasimu waliwo takisi ezimu esobola okukima ewaka ne ziba nga zikutwala e Kampala. So n'olwekyo security yo nnungi terina kutaataaganya kwonna so abantu bajja kubanga batambula bulungi. Awo nga nvuddewo nja kubanga nzira ku kikwekweto ekyakoleddwa. Ebikwekweto bino bizze bikolebwa wiiki eno yonna era nga byasookerwa wano mu Mbaale Main Hospital ku gate ya Mbaale Main Hospital wano kwendi essaawa zino ng'abantu corruption unit health team be basooka okujja mu Mbaale Main Hospital oluvannyuma lw'amawulire ge twagize tukola olw'embeera embi ey'abasawo gye bayisaamu abalwadde. N'olwekyo bajja ne basooka kukolamu ebikwekweto era bakwatayo laboratory technicians n'aba clinical officer abamu abaali baguze machine scanning machines ezitatuuka na mutindo era nga tezikolangako. So ne baba nga bafiiriza gavumenti n'okuba nti abalwadde tebasobola kufuna buweereza bulungi mu ddwaliro lya Mbaale Referral Hospital. Naye nga Mbaale Referral Hospital yo omujjuzo gw'omungi n'abasawo nabo bagamba nti wadde babanenya naye omujjuzo mungi tebalina ngeri yonna gye bajjanjamu bantu nga we baagala. N'olwekyo baga nti wadde nga mulimu ebiyitira naye gavumenti naye tunulemu ku mujjuzo oguli mu ddwaliro lino basobole okuba nti babataasa. Wano wo wenyimiridde amabega wange we wali laboratories ne clinics ez'enjawulo ziriraanye Mbaale Referral Hospital. Olunaku olwajjo kikwekweto kyakoleddwa era nga laboratories nnyingi ezaagaddwa nga bagamba nti babasanzeemu n'eddagala erya gavumenti n'ebikozesebwa bya gavumenti. Abamu babakutte babadde tebalina bisaanyizo oba papula zisobola kuba nti zibakkiriza okukola mu laboratory zino. So ebikwekweto bino bizze bibaawo n'omwezi ogwokusatu era waliwo omukyala eyafiira mu private clinic emu era ab'obuyinza mu Mbaale ne bakola ebikwekweto. Nsuubira nti bwe bakolera ebikwekweto bino wabaawo abantu abamu abadduka mu kibuga abamu ababa bazze abatalina biwandiiko batyamuko okujja naye nga nsuubira nti bo nga ab'obuyinza bagamba nti ebikwekweto bino bigezezzaako okukendeeza era bitiisizza bangi
okwerowoozamu obutajja mu Mbale kukolera mu bintu bibasuubira nti tebasobola. Wano ku Main Hospital babadde bagobyewo ababooda era nga bagamba nti ababooda bano basingira ddala okuyambako abasawo bano okubajja mu Main Referral Hospital abalwadde nga batransportinga okubaleeta mu kliniki zino eza private. Naye ababooda njogeddeko nabo ne bagamba nti babalanga bwemage era kiringa kiiso kya mbuzi ekirekerera omubaazi ne kikanulira obukodyo bw'abaaga nti bo basitula mulwadde tebamanya lwaki aba avudde mu ddwaliro eddene okumutwala mu kiriniki entono. So tebalina buzibu bwonna era abadde basaba obuyinza babaddiremu bo baddewo era nga baddewo ku geeti basobole okusaabaza abalwadde bwe babadde bajja. Bo bagamba tebalina buzibu bwonna era nga bo ajja gwe basitula tebayinza kugaana kusitula muntu nti lwaki ovudde mu referral hospital ate ogenze mu kiriniki. Naye ab'obuyinza bagamba nti bano bo banguyiza nnyo omulimu gw'abasawo bano okuddusa abalwadde bano mu kiriniki zaabwe ez'enjawulo. So yeyo embeera eriwo ebikwekweto RDC ne health team bagamba nti bakyagenda mu maaso n'okukola ebikwekweto bino okulabika nti batereeza empeereza y'ebyobulamu mu Mbale City n'okutwaliza awamu Mbale District okutwaliza awamu. Mukulu wa Mala ne Farouk mu studio. Munaffe Makumbi Emmanuel okwantu tuwadde embeera y'Embale. Kati gago mukulu Makumbi ku nteekateeka z'ogambye nti babodaboda bakola omulimu gw'okutambuza abantu gago kundowoozayo gago ali ku ground olaba kyekizibu olaba nga mu kulabako endaba ey'ebintu kyekizibu ekiyinza kubanga kyekiviirako abalwadde okuva mu ddwaliro eddene ne badda mu kiliniki oba obuweereza bwe bw'ekibogwe mu ddwaliro eddene abantu ne badda mu kiliniki ye okubba kw'eddagala nga balijja mu malwaliro ababodaboda bo bayambirawa mu nteekateeka eyo. Anyway, kale tulambulire nga bw'okitegeera. Okay, nga bwe njogedde babanguyiza. So bano ab'obuyinza bagamba nti ababooda bano okubajjawo wano kyandikendeezaako abantu okutwolebwa mu ddwaliro eddene okubaleeta mu private clinics nti transport okubajjawo anaaba akaluubirizibwa omusawo nti talina wa booda gwawaawo mwangu omuntu n'amuddusa mu kiriniki ye oba mu kiriniki yonna gy'akolagana nayo okusobola okufuna enjawulo. Jjukira abasawo bano abasinga mu Main Hospital ab'obuyinza bagamba nti bakolagana ne private clinics nga bw'otwalayo omuntu mu ddwaliro lyabwe mu kiriniki zaabwe bakuwayo akasente wakati w'emitwalo 5 ne 10 nga n'olwekyo abamu bakolera ddala omulimu gw'amaanyi okulabika nti bawezaayo abantu ab'e10 oba 2 okusobola okufuna emitwalo wakati wa 2 n'3 okugenda mu maaso. So ababooda bano bo bagamba nti okubajjawo kyandikendeezaako abantu abalwadde abafulumizibwa mu ddwaliro lino. Naye nga bo abasinga bo bangambye nti bwebanga basobola balondoole bwe babatwalibwa mu ddwaliro lino balondoole ba clinics zino naye nga bo babalekewo kuba tebalina kinene nnyo kye bakendeeza. Naye era Farouk nga bw'ogambye nti ababooda bakola kitono nnyo empeereza bwe nnaaba ennungi mu Main Hospital nsuubira bino ebyokufulumya abantu ebweru bijja kubanga bikendeezebwa.